all stand up. Tambasabe munegateko. I want to request you to stand to join me. Twaniriza omukazi wa Katonda. And we welcome the woman of God. Gwalonze okwogera gye tuli mu service eno. He has selected to speak to us in this service. Era ngono si mulala. And this is not any other. Ye mukyala wange. My wife. Pastor Cindy Kiganda. Pastor Cindy Kiganda. Mukubire engalo paka ng'atuuse wano mu linnya lya Yesu. Clap for her until she's here. Oh, she's very smart. Bananga anyumye nnyo. Wow. Hallelujah. Hallelujah. All right. There you go. Hallelujah. Hallelujah. Lift your hands towards heaven. If you can speak in tongues, speak in tongues. Honor him and thank him this morning. For he is a risen king. He is alive. The tomb is empty. So begin to thank him with your own words. Acknowledge his power. Manterebo shakaraba hindaraba kunderebo satalaba shekerebo sa likanderebo satalaba babale. We thank you, King of Glory. We thank you for the finished work at Calvary. We thank you for all that you have done. We thank you for all that you are about to do. We worship your holy name. You are the risen King. You are the Alpha, you are the Omega. You are the beginning, you are the end. None like you, Lord. You deserve all the glory. You deserve all the honor, Lord. We worship and we adore you. You died as a sinner and rose as a king. Father, we thank you. In the name of Jesus, you are above every situation. You are the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God. Jehovah is your name. We honor and we adore you. In Jesus' name, amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. You are most welcome to Christianity Focus Center, the solution ground. Allow me to celebrate all the pastors, the elders, and all the deacons in the house of God. Celebrate them in Jesus' name. Amen and amen. And celebrate yourself as well, that you are here healthy and alive. And also allow me to celebrate the man of God, the angel of the house, Bishop Dr. D.L. Kiganda. Celebrate him as we take our seats. Thank you so much for this great opportunity that you have given me this morning to share the word of God. I'm forever grateful. May the Lord bless you. Amen. Happy Easter to everyone. Wow, happy Easter to everyone. Amen. Glory be to God. We thank God that it has pleased the Lord that we see this Easter again this year. And we celebrate it in the name of Jesus. So we are grateful to the Holy Spirit. We honor him and we thank him for all that he has done and all that he is about to do. We had a wonderful time on Friday. We had a powerful Good Friday. I'm just wondering, where were you? The one who was not here. You missed a lot. We had a wonderful time in the presence of God. Conference started on Friday and it's ending tomorrow. Tomorrow we are sleeping here. We will spend the whole day here. Even today we are here the whole day. So please be part. Don't miss it for anything. Amen. The theme of the conference says it is finished.
And that is in the book of John 19:30. kiri mu Yokaana 19:3. We have all read that scripture, ekyawandiikibwa ekyo ffenna tukisomye and we have heard men and women of God talking about this scripture, tuwulidde n'abasajja ba Katonda nga bakyogerako. and we thank God. We are going to read there, then we go to another chapter. Tugenda kusomayo ate tuyingireko mu ssuula endala. John 19:30. Yokaana 19:3. When Jesus therefore had received the vinegar, Awo Yesu bwe yamala okuweebwa omwenge he said, n'agamba nti "It is finished." kiwedde, And he bowed his head n'akutamya omutwe and gwe gave up the ghost. n'awaayo omwoyo gwe. Kindly open the book of Matthew 28, Matayo 28 verse 1 to 13. And in the interest of time, I'm going to ask my interpreter to read, Pastor Immaculate. Matayo 28 ku lw'obudde nze agenda okusoma oluva ku lunyiri olusooka. Naye olunaku lwa Ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwaako, ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya, Maliyamu Mangadaleena ne Maliyamu owookubiri ne bajja okulaba amalaalo. Laba, ne wabaawo ekikankana ekinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja okuliggyawo okulituulako. Naye ekifaananyi kye kyali nga kimyansamyansa, n'engoye ze zaali zitukula ng'omuzira, era entiisa n'ekankanya abakuumi ne baba ng'abafudde. Naye malayika n'addamu n'agamba nti, "Abakazi, nti mmwe temutya, kubanga manyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Tali wano, kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Mujje mulabe ekifo Mukama we yagalamira." Up to 13. 1 to 13. Yes. Okay. Olw'omusanvu, mugende mangu mubuulire abayigirizwa be nti azuukidde mu bafu. Laba, abakulembera okugenda e Ggaliraaya gye mulimulabira. Laba, mubabuulidde. Ne bava mangu ku ntaana n'entiisa n'essanyu lingi ne baddukana okubuulira abayigirizwa be. Laba, Yesu n'abasisinkana n'agamba nti, "Mirembe." Ne bajja ne bamukwata ku bigere ne bamusinza. Awo Yesu n'abagamba nti, "Temutya, mugende mubuulire baganda bange bagende e Ggaliraaya gye balindabira." Naye bwe baali bagenda, laba, abakuumi abamu ne bajja mu kibuga ne babuulira bakabona abakulu byonna ebibaddewo, ne bakuŋŋaana wamu n'abakadde, ne bateesa wamu ne baweerera abasirikale effeeza nnyingi, ne baweerera abasirikale kale effeeza nnyingi. Ne bagamba nti, "Mugambe nti abayigirizwa be bajja ekiro ne bamubba nga twebase." Mami, you said 13? Yes. Thank you so much. The Lord bless you. Amen. Recognizing the day and celebrating a day is not enough, Okussaamu ekitiibwa olunaku n'okulusanyukira tekimala, but the revelation of the day, naye okubikkulirwa okuli mu lunaku it is very important. kikulu nnyo. There are many people who are not born again, Bantu bangi abatannalokoka but they celebrate Easter. naye nga basanyukira Isita. There are many people who don't know about Jesus, Bantu bangi abatamanyi Yesu but they celebrate Easter. naye nga basanyukira amazuukira. Easter without Jesus, Amazuukira awatali Yesu it is meaningless. tegabeera na makulu. Jesus is the reason for the season. Yesu y'ensonga lwaki tujaguza. Understand the price which was paid for you. Tegeera omuwendo ogwakusasulwa. It took the Son of God Kyatwala mwana wa Katonda to come down, humbled himself, okujja ne yeetowaza
And he was born through a woman. He was Na- conceived and born through a woman. n'azaalibwa omukazi Lived in this world. n'abeera mu nsi muno And he was embarrassed. He n'aswazibwa was ashamed. He n'aswala was crucified. He n'akomererwa died as a sinner. n'afa But he ng'omwonoonyi rose as a king. naye n'azuukira nga So kabaka you need to understand the price that was paid. kati weetaaga otegeera omuwendo ogwasasulwa The only thing you can buy, ekintu kyokka ky'osobola okugula the only thing ekintu kyokka that can buy you, ekisobola okukugula the only thing which can buy you ekintu kyokka ekisobola must be okukugula above or must be precious or must be expensive more than Jesus. kirina okubeera nga kisinga yesu omuwendo Must be more precious than Jesus. kirina okubeera nga kya muwendo But okusinga there is yesu nothing that is precious than Jesus. naye ng'ate teriiyo kya muwendo kisinga So you yesu need to understand that you were bought with a special price. kati weetaaga otegeere nti wagulibwa muwendo munene That makes you very important. ekyo kikufuula wa mugaso nnyo That makes you a very powerful person. ekyo kikufuula omuntu ow'amaanyi You might not look it, oyinza but obutakifaanana that is who you are. naye ekyo ky'oli Glory be to God. katonda we bw'ekitiibwa If failure was finished, if failing was finished, bwe kuba ng'okulemererwa kwaggwa if poverty was finished, bwe buba ng'obwavu bwaggwa if sickness was finished, endwadde bwe ziba zaggwa if curses were finished, ebikolimo nga byaggwa whatever that is on you today must go in the name of Jesus. kyonna kyonna ekikuliko olwaleero kirina okugenda Poverty was represented, obwavu bwakiikirirwa sickness was represented, endwadde zakiikirirwa whatever curse was represented. buli kikolimo kyonna So kyakiikirirwa whatever is tormenting you today or this morning kati buli kyonna ekikunyigiriza enkya ya must leero leave you in the name of Jesus. kirina okuvaako mu linnya lya yesu Because the Bible says kubanga bayibuli egamba Jesus was thirsty nti yesu yalina ennyonta and he was on the cross ng'ali ku musaalaba and he said, n'agamba I'm thirsty, n'ennyonta ennuma and he was given vinegar. ne bamuwa omwenge And the Bible said he gave up his spirit. bayibuli egamba nti n'awaayo omwoyo The gwe other version said he gave up his ghost. bayibuli egamba n'awaayo omwoyo gwe And he said the last word. ebigambo ebyasembayo And in our culture, I don't know whether in other cultures, simanyi oba mu nkola endala but in an African culture, naye mu byobuwangwa bya wano mu and afirika particularly where I come from, naddala nze gye nva when a person is dying, omuntu bw'aba afa the last words they say, they are very important. ebigambo ebisembayo bye boogera biba bikulu nnyo I lost my father on Monday. ku mande tata wange yafa It was very unfortunate I was not able to talk to him to hear the last word. kyali kibi nnyo nti saayogerako naye kuwulira bigambo byasembayo And I want to stand here to say thank you so much those who prayed for me. era njagala yimirano bebaza mwenna abansabira The condolence messages, abansirikira obubaka the obukubagiza prayers, the phone essaala calls, amasimu ge text mwankubira messages. messages May God bless you. kama bawe It omukisa has not been easy, tekibadde kyangu but I thank God for the Holy Spirit. naye neebaza katonda olw'omwoyo He has mutukuvu enabled me, aŋŋanyizza consoled me, aŋŋumizza and He has given me hope. n'ampa n'essuubi Because losing a parent, kubanga okufiirwa omuzadde a parent remained a parent. Even if you turn 70 or 80 or 90, a parent remained a parent. omuzadde asigala muzadde oba oli nkaaga oba nsanvu But to have the best parent, naye tulina omuzadde we asinga have the best father. tulina taata asinga So thank you so much for your prayers, for your love, for your care. mwebale nnyo okunsabira okunjagala n'okufaayo I didn't know that I would manage to stand, badde simanyi nti oba naasobola oyimirira but the Lord has helped me. naye mukama And nnyambye He's still helping me. era So akyanyamba I was talking about the last words mbadde njogera ku bigambo ebisembayo that someone speak when they're about to die. omuntu byayogera nga anaatera okufa These words in my culture, they are taken very, very important and very serious. bino ebigambo mu byobuwangwa baffe bitwalibwa nga bikulu nnyo People always say, he said something before he died, abantu bagamba alina kyeyayogedde nga or tannafa she said something before she died. oba alina kyeyayogedde nga tannakutuka Jesus here, as he about to give up, wano yesu ng'anaatera okuwaayo omwoyo as he gwe about to give up his spirit, ng'anaatera okuta omwoyo he gwe said, it is finished. yagamba nti kiwedde Mission accomplished. omulimu I ngumaliriza want you to understand, child of God, that the death of Jesus was not a surprise. mwana wa katonda njagala otegeere nti okufa kwa yesu tekyajjanga
akeekango. When you are a Bible reader, you can see it was prophesied in Isaiah, it was talked about. bw'oba osoma bayibuli okiraba nti kyajja kyogerwako mu In Isaaya nga heaven, it's kiragulwa. not like it was something, a shock to them. Mu ggulu tekyajjanga kikangabwa, It is something that he came to do, naye kyali kintu ekyeyali to yajjirira fulfill the scriptures. okutuukiriza ebyawandiikibwa. Even though the Bible says when he was in Gethsemane, he said he cried, Jesus wept. Yadde nga bayibuli egamba bwe yali mu nnimiro yakaaba, He was not crying because he was fearing the death, teyakaaba nti kubanga yali atidde but he kufa, was testing the humanity. naye yali alega ku buntu, He was testing the human being. yali alega ku buntu bwennyini. It was not because it was fear. Teyali nti kuba yali atidde. Then he said to God, let your will be done. N'agamba nti Mukama okwagala kwo kukolebwe, And it was done. era ne kukolebwa. Glory be to God. Katonda we When you bw'ekitiibwa. understand these things, Bw'otegeera ebintu you are bino, able to celebrate Easter in a meaningful way, osobola okujaguza amazuukira gano mu ngeri knowing etegeerekeka, that without Jesus there is no Easter. ng'omanyi nti Yesu w'atali amazuukira tewali. So when he gave up his ghost, Kati bwe yawaayo omwoyo gwe, he said, it is finished. n'agamba nti kiwedde. What was finished? Kiki ekyali What kiwedde? is finished? Kiki ekiwedde? That's what we need to understand. Kye twetaaga otegeera That what he came to do, nti ekyo kye yajja okukola he accomplished. yali And when he akituukiriza. gave up his ghost, Nti bwe yawaayo omwoyo gwe, the devil, without him knowing, sitaani nga tategedde, because he didn't understand, kubanga yali there tabitegeera was celebration in hell, nti waliyo okujaguza mu genda, that life has passed on. nti oli afudde. Remember, Jesus is life. Jjukira Yesu bulamu. But at this moment, life has gone. Kati mu kaseera kano nti obulamu And the bufudde, devil is celebrating in the hell, kati nga sitaani mu geyeena asanyuka, celebrating that it is finished. ng'asanyuka mbu alabika Follow kiwedde. me, there's somewhere where I'm going. Goberera gye ndaga. What I need you to understand, what the devil feared most Change in this whole thing of death and resurrection. Kye njagala otegeere mbu byonna sitaani kye yasinga okutya mu kufa kuno kwa Yesu. The devil fears the resurrection. Sitaani atya nnyo okuzuukira. Live around the cross. The cross is powerful and important. Baako ku kino ky'omusalaba, omusalaba gwa maanyi era mukulu. And many people have died for other people. Era abantu bangi bafiiridde abantu abalala. There are parents who have died for their children. Waliwo abazadde abafiiridde abaana baabwe. There are those who have died for love. Wali abafudde olw'okwagala. But there is something unique about Jesus. Naye waliwo ekyenjawulo ekiri ku And Yesu. that's why it's recorded in the scriptures. Era kyekyo lwaki kyawandiikibwa mu His byawandiikibwa. death Okufa kwe was supposed to happen. kwali kulina okubaawo. All what he went through was supposed to happen. Byonna bye yayitamu byalina okubaawo. But the devil only knows the beginning, he does not know the end. Naye sitaani amanyi ntandikwa yokka tamanyi nkomerero. As he's doing in your life today, Kati ng'akola mu bulamu bwo, he's tormenting you, akunyigiriza, making you to go through things each and every day. akuleetera oyita mu mitawaana buli kaseera. Because he only knows the beginning, Kubanga amanyi ntandikwa yokka. he is celebrating knowing that you are finished. Asanyuka alowooza akumaliriza. But brothers and sisters, Naye bassebo ne I want you bannyabo, to know that there is God who knows the end of your life. njagala omanye nti eriyo Katonda amanyi enkomerero y'obulamu That's bwo. why you cannot afford to give up on God. Kyekyo lwaki toyinza kuwanika kuva ku Katonda. You cannot afford to give up on God. Toyinza kuwanika ku Katonda. You have tried so many things that have not worked for you. Ogezezaako ebintu bingi ne bitakolera. But continue hanging on God. Naye sigala nga weekutte God will Katonda. never give up on you. Katonda taliwanika And ku God gwe. is determined to change your life forever. Era Katonda amaliridde okyusa obulamu bwo. So the devil was celebrating, Kati nga sitaani ajaguza knowing that Jesus is finished. ng'amanyi mbu Yesu awedde. He was crucified on Friday. Yakomererwa ku Lwokutaano, Saturday he was on the grave. ku Lwomukaaga ng'ali mu The Bible ntaana. records on the scripture we read that on the beginning of the week, Bayibuli egamba nti ku ntandikwa ya wiiki, to my understanding that is on Sunday, eyo yali Sande, the ladies went to the tomb abakazi ne bagenda ku ntaana ready to prepare his body, nga baagala teekateeka mubiri gwe, knowing that he is dead. nga bamanyi nti mufu. But as they reached at the tomb, Naye bwe basembera ku
ku ntaana they find the tomb well is empty. ne basanga ng'entaana Jesus had nkalu resurrected. nga Yesu He yazuukidde was not there anymore. nga takyali mu He ntaana died as a sinner yafa and he ng'omwonoonyi rose as a king. And n'azuukira nga I'm kabaka here to tell you, brothers and sisters, ndi wano okugamba mukazi gwe that ne the ssebo tomb is empty. nti entaana nkalu Jesus is not there anymore. Yesu takyaliyo He is alive. Yesu But mulamu hear the deception of the enemy. wulira okulimba kwa sitaani When they knew that he had resurrected bwe baamanya nti azuukidde and the tomb was empty, ng'entaana nkalu they introduced money ne baleetawo ssente so that they can continue with their lives. bayongereyo obulimba The bwabwe devil does not fear the cross. sitaani tatya musalaba Even though in the religion they recognize the cross. ne mu ddiini era omusalaba bagumanyi But as we have understand the revelation, naye weetaaga otegeera the okubikkulirwa cross is important. omusalaba mukulu But the revelation is more important. naye ate okubikkulirwa kwakwo kwe The kusinga resurrection of the Messiah, okuzuukira kwa masiya it is important. kukulu nnyo Because when he resurrected, kubanga bwe he yazuukira did not resurrect alone. teyazuukira This is yekka the victory buno bwe of buwanguzi our faith. This obw'okukkiriza is the kwaffe victory buno bwe of buwanguzi salvation. We obw'obulokozi do not serve the dead God. tetuweereza katonda We mufu serve a living God, tuweereza katonda omulamu the true God, katonda the ow'amazima King of Kings. kabaka w'abakabaka When the devil realized sitaani bwe that yakitegeera the tomb is empty, nti entaana they nkalu remembered the words that he spoke. n'ajjukira ebigambo bye yayogera Jesus was always talking about his death, yesu yayogeranga kufa kwe and he was talking about his resurrection. ng'ayogera ne kuzuukira But this is now the enemy is understanding naye kati omulaba atandise otegeera that he is nti powerless, talina maanyi that he is powerless. nti takyalina maanyi So what he did was to introduce money. kati kye yakola kwe kuleetawo ssente That's why you need to understand the revelation of money. kyekyo lwaki weetaaga ofune okubikkulirwa ku When it ssente comes to Christianity, bwe bituuka ku bukristaayo you cannot preach the gospel minus money. tosobola kubuulira njiri watali ssente The devil is using money. sitaani akozesa ssente Praise be to God. mukama yeebazibwe When we realize that the tomb is empty, bwe bakizuula nti entaana nkalu the elders ran around abakadde ne and they baddukadduka said, don't say that he resurrected. ne bagamba temugeza ne mugamba nti Say his body yazuukidde was taken away. mugambe omulambo gwe baagubye Read your Bible. soma bayibuli yo The challenge with Christians, okusoomoozebwa We love kw'abakrisaayo God. twagala katonda we are born again, but we are not informed. We don't read the Bible. twalokoka naye tetumanyi tetusoma bayibuli Glory be to God. Mukama Read it yeebazibwe. for yourself and understand. weesomere okitegeere It was then when we were in religion when they could read for us. twali eri mu ddiini nga batusomera busomezi But when we got born again, naye bwe twalokoka the Bible is available for you to read for yourself. bayibuli weeri gwe Find time ogyesomere to read it. funa obudde And ogisome as you read it, may you understand it. era ng'ogisoma ogitegeere Praise the name of the Lord. mukama waffe yeebazibwe They used money. ne bakozesa They ssente introduced money ne baleetawo so ssente that they can spread their lives basobole that okutambuza he obulimba has not resurrected. nti teyazuukira Let me tell you, child of naye God, kankubulire mwana wa katonda you cannot deceive God. tosobola kulimba This is the katonda good news. gano mawulire The malungi resurrection of Jesus Christ. okuzuukira kwa yesu And kristo everybody must hear it. na buli muntu yeetaaga Devil, okuwulira he has lost it and he'll continue to lose it. nti egeyeena yafiirwa era yafiirwa He introduced money. yaleeta ssente Verse 15. olw'ekkumi n'ettaano Let's start from verse 14. kale olw'ekkumi n'ennya And if this come to the governor's ears, naye ekigambo bwe we will persuade him ffe tumunnyonnyole and secure you. tumugambe So they took the money nti ne bakwata and ssente did as they were taught. ne bakola nga bwe baagambibwa There is a deception of the enemy, waliwo obulimba bwa sitaani teaching the wrong doctrine, okuyigiriza enjigiriza enfu teaching what is not true. nga bayigiriza ebitali bituufu Here they are teaching them. wano baabano babasomesa Go and say, mugende he mugambe didn't resurrect. nti teyazuukidde Child of God, mwana wa the katonda enemy fears the resurrection of Christ omulabe atya nnyo amazuukira ga kristo because he knows kubanga amanyi this is the proof, awo we wali the obukakafu proof of the power of Jesus, obukakafu obw'amaanyi the ga proof yesu of God. obukakafu bwa katonda We were not justified by his death, tetwanunulibwa lwa kufa but we were justified by his resurrection. naye
okuzuukira kwe His resurrection justified us. okuzuukira kwe kwatutuukiriza No wonder the enemy does not want the news to spread. kyova olaba nga sitaani tayagala amawulire ga kuzuukira He's gatambule using money to change the gospel. akozesa ssente okukyusa enjiri That's why we cannot preach the gospel minus money. kyekyo lwaki enjiri tetuyinza gibulira watali We ssente have to use money tulina okukozesa ssente to dilute the lies of the enemy. okujabulula obulimba bwa sitaani That he resurrected, nti yesu that he yazuukira is alive, nti mulamu he is not dead anymore. nti yesu si mufu And hear this. era wulira The kino Bible says when he resurrected, bayibuli egamba yesu bwe yazuukira there are many who resurrected with him. bangi abaazuukira wamu naye I have good news for you this morning. nina amawulire amalungi As the gy'oli Son of Man is resurrecting, ng'omwana wa katonda azuukira whatever has been dead in your buli life ekibadde kyafa is mu coming bulamu back to bwo life. naawe In the kizuukira name of Jesus. mu linnya lya yesu There were men who were dead. bangi abaali There were baafa men who were buried. bangi abaali They were baziikibwa in their grave. nga bali mu ntaana But they were zaabwe waiting for the Messiah naye nga balinze to come omulokozi back to life. azuukire No wonder the devil cannot understand this. kyova olaba bino sitaani tabitegeera That's why he cannot accept it. kyekyo lwa tayinza That's nakikkiriza why he cannot allow it to spread. kyova olaba tayagala kitambule On this Sunday, ku sande bweti as we are celebrating the resurrection of nga Jesus, tujja kuza amazuukira ga I have yesu come with good news to you nzize n'amawulire that whatever has amalungi been dead in your nti buli life, kibadde kyafa mu it's bulamu coming bwo back to life. kikomawo It kizuukira is finished. mu Whatever kyabwedde the enemy has killed, buli mulabe kye it yatta is coming back to life. kizuukira In the nate name of Jesus, mu linnya lya your yesu marriage is coming back to life. obufumbo bwe Your buzuukira business is coming back to life. emirimu gyo gizuukira Your womb is coming back to life. olubuto lwo I luzuukira don't care what the devil says. sifayo sitaani I don't care kyagamba the report you have. sifayo ripooti gy'olina Remember, he is a liar. sitaani mulimba He is a liar. mulimba And he will remain a liar. era asigala mulimba The Bible says, bayibuli egamba let all men be liars. abantu bonna babe And balimba let God remain true. naye katonda asigale nga wa mazima Let devil remain a liar. sitaani abeere But mulimba let Jesus be true. naye yesu abe wa You are mazima coming back alive. okomawo mu bulamu In the name of Jesus. mu linnya lya yesu Whatever has been dead buli kibadde is kyafa coming back to life. The kizuukizibwa Bible says when he rose, bayibuli egamba bwe as he yazuukira was moving, bwe yali ng'atambula the graves opened. entaana ne zibikkuka The graves opened. entaana ne zibikkuka Hallelujah. They were halleluya waiting for the Messiah. nga balinze masiya Whatever the enemy had planned buli mulabe kye yali to ategese steal from you, okubbako or he has stolen from oba you, kye yali yakubbako receive it back in the name of Jesus. kikuddizibwa mu linnya lya yesu Glory be to God. katonda we Hallelujah. bwekitiibwa What is it that the enemy had stolen from you? kiki ekyo sitaani kye yakubbako What is it that you have lost? kiki ekyo kye wafiirwa What is it that you are wishing God to do it again? kiki ekyo ky'ogamba mukama kikole Is it nate a marriage? bufumbo Receive it back again. butwale nate Is it your ministry? buweereza bwo You used to be on fire for God. walinanga omuliro gwa You used to katonda preach the gospel wabuuliranga to win enjiri souls. ng'owangula All of emyoyo a sudden you were cold. kati tokyabikola oli munnyogovu All of a sudden you were cold. kati oli munnyogovu As we are celebrating the resurrection of nga Jesus, tujaguza amazuukira ga kristo may that fire in you come back to you. omuliro gwo gukomerewo May the Lord revive you again. mukama akuzze May bujja you stand again. oyimirire May you bupya preach the gospel again. obuulire bupya Receive the enjiri power of the Holy Ghost twala amaanyi and do ag'omwoyo what you used to do. okole kye wakolanga Hallelujah. halleluya The devil is a liar sitaani mulimba and he can never win. era tasobola Because kuwangula Jesus said it is finished. kubanga yesu yagamba kiwedde Jesus was on a mission. yesu yali ku ddimu He didn't come back here for nothing. teyakomawo wano lwa bwereere No wonder he was here only for 33 years ate yali wano myaka 33 on a mission. ng'ali ku And mulimu his ministry started when he was 30. era omulimu gwe ne gutandika ng'alina emyaka And 3 with 3 years he had accomplished. mu myaka 3 ng'amaliriza He came for a purpose. yajja lwa mulimu Why did Jesus come? lwaki yesu yajja He came for you yajja ku lulwo to give you freedom. akuwa eddembe He came for me yajja ku to give me lwange freedom. ampa eddembe You are no longer under the oppression of the enemy. tokyali wansi wa kunyigirizibwa kwa mulabe It is very sad
kyannaku that the children of God, ti abaana ba they are katonda still in the bondage of the enemy. bakyali mu busibe bwa sitaani. The Bible says, bayibuli egamba because we have denied knowledge, that my people perish abantu bange babula because of the lack of knowledge. olw'okubula Because they okumanya have denied knowledge. kubanga baganya amagezi. Knowledge is available. Amagezi But the weegali children of God have denied the knowledge of Christ. naye abaana ba katonda tebagala kumanya Kristo. When you do not know who you are, bw'oba tomanyi ky'oli you always live a life that is not yours, obeera mu bulamu obutali bubwo which is not meant for you, ate nga tebulina kuba because you are bubwo ignorant. kubanga When you tomanyi do not know what belongs to you. bw'oba tomanyi bibyo. I remember the story Bishop gave us on Friday nzijukira olugero bishop lwe yatugamba ku of Friday a brother who had lost a father. owooluganda yali afiirwa The kitaawe father left a lot of wealth, nga kitaawe yalekawo obugagga but bungi because he didn't know, naye kuba yali he tamanyi didn't read the will, teyasoma where kiraamo everything was given to him. ng'ate buli kintu kyali He ended up kimuweereddwa saving the people who were supposed to serve him, n'amaliriza ng'aweereza abo abaali balina omuweereza fetching water for them. ng'abakimira amazzi. That's what ignorance does. obutamanya kye When bukola you do not know, bw'oba you tomanyi live in a bondage. otambulira mu Yet busibe Jesus kyokka nga yesu came and paid for it. yajja He n'afiiririra died on the yafa ku cross musaalaba because he wanted us to be free from the enemy. kubanga yayagala tubeere baddembe. Glory be to God. katonda we bwekitiibwa He said it is finished. yagamba kiwedde What was finished? The kyekyaggwa poverty. obwavu. Glory be to God. kama yebazi What was finished? kyekyaggwa The sickness. endwadde. They say that he was beaten 39 strokes. bagamba yakubibwa emigga 39 And medically, mu byeddwaliro. they say that the root cause of all diseases are 39. bagamba nti ensonga ezireeta endwadde ziri 39. That means when he was beaten, kitegeeza buli bwe yakubibwa each sickness was represented. buli ndwadde yonna neeba Why are we ng'ekiikiriddwa. still sick? lwaki tukyali balwadde? It's because we have not come to the full knowledge kubanga tetutegedde of what the Bible says about us. bayibuli He kyetwogerako. was beaten 39 strokes, yakubibwa emigga 39, which means cancer was represented, kitegeeza kokolo yaliko, HIV was represented, siriimu all yaliko, the sicknesses were endwadde represented. zonna zaalimu. Child of God, mwana wa may katonda, God help you katonda to akuyambe open your eyes ogule and amaaso go understand who you are in Christ otegeere ky'oli mu Kristo and what belongs to you. n'ekikyo. 2 Corinthians 5:21. Bakolinso ekyokubiri 5 2 Corinthians 5:21. 5:21 Bakolinso ekyokubiri. Hallelujah. Jesus was not crucified because he was a sinner. Yesu Kristo teyakomererwa kubanga yali mwonoonyi. You know, when you read the Bible, they will tell you that the cross was representing the curse. Bw'osoma bagamba nti nno omusalaba gwali gukiikirira kikolimo. They were using the cross even in the Old Testament. Ne mu ndagaano enkadde omusalaba baagukozesanga. Praise be to God. Kama yeebazibwe. For he that made him to be sin for us, nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe. who knew no sin, Ataamanya kibi that we might be made the righteousness of God in him. ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu Let me read ye. it very well for you. For he Kankikuddiremu. had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Brothers and sisters, Jesus was not a sinner. Basebo ne bannyabo Yesu teyali He mwonoonyi. knew no sin, Teyamanya kibi but he became a sinner naye n'afuuka because of omwonoonyi you and me. ku lulwo nange. That's how important you are. Bw'otyo bw'oli If you do not ow'omugaso. understand these things, Bw'otabitegeere you bino still remain in the bondage of the enemy. ojja sigala mu busibe You bw'omulabe. still remaining there. Ojja sigala awo. Endeavor to know. Endeavor to know. Fuba nnyo okumanya. To understand what the Bible says. Okutegeera Bayibuli He kyegamba. was not a sinner, Teyali but mwonoonyi he became a sinner. naye n'afuuka omwonoonyi. He died a shameful death. N'afa okufa He okw'ensonyi. was crucified. N'akomererwa. He was embarrassed. N'aswala. He was ashamed N'aswazibwa. because he had me in mind. Kubanga yali He had you omuntu. in mind. Yalina ggwe ng'akulowooza. Jesus came for a mission. Yesu yajja ku lwa ddimu.
Glory be to God. Kama wewe ekitiibwa. He didn't come here to waste time. Teyajja wano kumala budde. He came for a purpose. Yajja He olw'ekigendererwa. came for a mission. Yajja He came olw'omulimu. to reconcile man and God. Yajja okuzzaawo enkolaganayo ne He came Katonda. to bring us back. Yajja okutukomyawo. That which the first Adam failed, Ekyo Adamu eyasooka kye yalemwa. Jesus is the second Adam. Yesu ye Adamu He owookubiri. came to fulfill what the first Adam failed. Yajja okutuukiriza Adamu eyasooka kye yalemererwa. The cross is a sign of reconciliation, Omusaalaba kabonero ka ku ntabagano. bringing us back to God, Kutabagana ne bring us to Katonda. the love of Christ, Okutukomyawo ku kwagala bring kwa us to the Kristo. beginning, to Okutukomyawo the mu love of the ntandikwa, mu Father. kwagala kwa Kitaffe. Because when the enemy came and sinned and we sinned, Kubanga bwe twayonoona omulabe bwe yaleeta we were okwonoona separated. ne twawulwa. There was a gap. Ne wabeerawo There was a oluwaatwa. breach. Ne wabeerawo But when muwaatwa. he came Naye bwe yajja and he gave his life, n'awaayo obulamu bwe he reconciled us. n'atuzza The buggya. cross is a plus sign. Omusaalaba kabonero Additional. kagatta. We were Kagatta. added back to the love of the Ne Father. tugattibwa nate We were kwagala kwa brought back to Kitaffe. the love of the Ne Father. tukomezebwawo kwagala kwa Kitaffe. Glory be to God. Katonda bwe And kitiibwa. that is very good and very important, but that's not the end. Era ekyo kikulu nnyo naye tebikomaawo. He also came for us to be free. Naye ate n'ajja tubeere ba ddembe. He also came to us so that we can freely go in the presence of God. N'ajja tubeere ba ddembe okugenda mu kubeerawo kwa Katonda. He also came for us to enjoy life in salvation. N'ajja ate era tunyumirwe obulamu bulokozi. Glory be to God. Katonda bwe kitiibwa. Hallelujah. But Hallelujah. if you do not understand, Naye bw'otabitegeera you might not get it. oyinza obutakifuna. 1 Corinthians 6:20. Bakolisa ekisooka 6:20. 1 Corinthians 6:20. Bakolisa ekisooka 6:20. I'm believing the thing 20. For you are bought with a price. Kubanga mwagulibwa na muwendo. Therefore glorify God Kale in your body mugulumizenga Katonda mu mubiri and in gwammwe your spirit, ne mu mwoyo which are gyammwe God's. egya Katonda. That you were bought with a price. Tiwagulibwa muwendo. You are not cheap. Toli wa layisi. You are not nothing. Toli You were bought ataliimu. with a price. Wagulibwa na muwendo. Glory be to God. Katonda bwe Let kiti. this be your consciousness. Kino kibeere okutegeera That kwo. even when you walk in boldness, Nti era ne mu kutambula otambule ng'oli believing in muvumu. yourself, Nga that you were wekkiririzaamu. bought with a price. Tiwagulibwa na muwendo. The precious price. Omuwendo The blood gw'amaanyi. of Jesus. Omusaayi gwa Yesu. When that blood was shed on the cross, Omusaayi bwe gwayika ku musaalaba. so that God can change your life forever. Katonda asobole okukyusa obulamu bwo. So that Lord can turn around your life forever. Katonda obulamu bwo asobole okubukyusa. That's why you cannot afford to go in the shrine. Kyekyo lwaki toyinza yadde ogenda mu What are you looking in the shrine? musabo onoonyayo ki? What are you looking in the shrine? Onoonya ki mu ssabo? There is nobody Tewali muntu who has the power to underlook you. alina amaanyi okunyooma. Brothers and sisters, this is not about our educational backgrounds. Basebo ne bannyabo bino tebikwatagana ku kusoma. I love education, and education is very good and very important. Okusoma nkwagala nnyo era kwa mugaso. But what we are talking about here, Naye kye twogerako wano we are not talking about the qualifications. tetukwatagana ku bisaanyizo byo. This is the mercy of God, Naye bannange kino kisa kya the Katonda. love of God, Okwagala kwa that we can Katonda. freely enter in the presence of God Nti tuyingira mu kubeerawo kwe. and talk to God Ne twogera ne and Katonda. enjoy Ne salvation tunyumirwa obulokozi. because He died for us. Kubanga yatufiiririra. He did it for us. Yakitukolera. You are very important. Oli wa muwendo. You are very special. Oli wa muwendo. But the reason why you are begging Naye ensonga lwaki is osabiriza. because you don't know who you are. Kubanga tomanyi ki ky'oli. You don't know who is your father. Tomanyi kitaawo You don't know y'ani. where you come from. Tomanyi wa gy'ova. Remember the lies of the enemy Jjukira obulimba bwa that sitaani. want to deceive people that he did not resurrect. Ayagala kulimba bantu nti They use the teyazuukira. money. N'akozesa It is ssente. the lie the enemy is using today Bwe bulimba sitaani bw'akozesa to tell leero. you that you are nothing, to Okugamba nti tolina tell you ky'oli. that you don't qualify, Okugamba mbu tosaanira. to tell you that you are not worthy, Okugamba mbu togwana. to tell you that nobody loves you. Okugamba mbu tewali akwagala. Jesus loves you. Yesu akwagala. He loves you. Akwagala. You would have clapped your hands better. Engalo wandizikubye osingako awo. If you understand
the bw'okitegeera love he has for you, okwagala kw'alina the love he gy'oli has for me. okwagala kw'alina gye ndi It doesn't matter your looks. si ngeri It gy'olabikamu doesn't matter your background. si kikulu ebyafaayo byo He loves you. akwagala That's why he left heaven kyekirwa kiyaleka and eggulu humbled himself. n'akkakkana. Read Philippians 2 from verse 5. soma bafiripi 2 okuva ku Write down and read it on your own. ojja kyesomera wandiika. He humbled himself, yeetowaza endured the cross, n'agumira went omusaalaba through shame. n'ayita mu nsonyi. He would have said no, yandigambye nedda but because you are important, naye kubanga oli wa because you muwendo are special, kubanga oli wa mugaso he accepted. n'akkiriza. There was a meeting in heaven waliyo olukiiko mu asking ggulu who's going to represent nga us. babuuza ani anaagenda. God did not send his angels. katonda teyatuma He said, malayika I for one, yagamba nze I am ready nze neetegese to go for this mission. nze ŋŋende ku mulimu guno. He took the Son of God. kyatwala mwana wa He came katonda for a mission. okgenda ku mulimu And ogwo. when, on John 19:30, era mu yokaana we are seeing 19:3 Jesus tulaba yesu accomplishing the mission. And ng'atuukiriza he eddimu said, it is finished. ng'agamba nti kiwedde. What I came for, kye najjirira it is finished. kiwedde. Do you know omanyi that from there nti okuva you are free? oli wa The Bible ddembe. says, if a Son of Man set you free, bayibuli egamba omwana wa katonda you bw'akufula are free ow'eddembe indeed. obeera wa If a ddembe. Son of Man set you free, omwana w'omuntu you bw'akufula are free ow'eddembe indeed. oli wa ddembe It is the ddala. lies of the devil obwo bulimba bwa that you sitaani are still under bondage. nti gwe okyali mu It is the sibe. lies of the obwo devil bulimba bwa that tells sitaani you don't qualify. nti tosaanira. Hallelujah. haleluya. And when he gave up his spirit, era bwe yawaayo omwoyo gwe he was buried. n'aziikibwa. Jesus did not remain in the grave. yesu teyasigalayo mu ntaana He came out n'avaayo alive. nga mulamu. He came out yavaayo as a proof nga bukakafu the power olw'amaanyi of our God. obwa katonda Brothers waffe. and sisters, we don't serve the idols. basebo ne bannyabo tetuweereza bifaananyi, We don't serve the dead God. tetuweereza katonda We mufu, serve a living God. tuweereza katonda A omulamu. living God omulamu who has the power, ayina amaanyi, who has the power ayina amaanyi to come out of death. okuvaayo mu mufu. The devil knew that he had finished him. sitaani yalowooza That's amumaze. why I want to tell you that nobody can manage you. kyekyo lwaki nkugamba tewali No akusobola, witch doctor can manage you. tewali muloga No akusobola, witchcraft can manage you. tewali ddogo The likuyinza. Bible says greater is you bayibuli egamba nti w'amaanyi Greater is oyo, he w'amaanyi that is in oyo you ali mu than ggwe he that is in the world. okusinga oyo ali mu nsi. No demon can manage you tewali muzimu if you gukuyinza know who you are. bw'omanya ky'oli. No sickness can manage you tewali ndwadde if you kuyinza know who you are. bw'omanya ki ky'oli. Hallelujah. haleluya. When he said it is finished, bwe yagamba nti kiwedde, even that sickness was represented. n'endwadde eyo yalimu, Even that poverty was represented. n'ekizibu ekyo kyalimu, He paid it all. yabisasulira. Jesus did not pay half. yesu teyasasula He bitundu, paid it all. byonna My yabisasulira. debts were paid. amabanja gange gasasulwa, And he came out alive. n'avaayo nga mulamu. Victory belongs to Jesus. obuwanguzi bwa kristo It belongs to us. waffe. We are more than conquerors. tuli bawanguzi We are n'okukirawo, victors in Christ. tuli bawanguzi mu kristo. There is no sickness tewali ndwadde that is supposed to manage you. eyinza kusobola. You need to understand these things. weetaaga otegeera You ebintu need to bino, understand who you are weetaaga omanya gwe and waani, walk boldly. n'otambula mu And buvumu, that must be your confession. era ky'olina Do you know okwatira. why the children of God in the morning they're excited? omanyi lwaki abaana ba mukama ku makya baba basanyufu, Or today they're excited? oba leero basanyufu nnyo? They have all the positive confession. bayatula buwanguzi. The devil always come to minister to us when you give us our ears sitaani ajja n'aweereza gye tuli bwe tumuwa amatu and tell gaffe, you, no, n'agamba look at the nedda, reality. nedda laba. You need to tell the devil the reality is the word of God. sitaani weetaaga omugambe nti ekyamazima kye kigambo In kya the beginning katonda. was the word, and the word was with God, and without God there was nothing. ku ntandikwa waliwo katonda, katonda n'aba kigambo, era ewatali kigambo tewaliwo kintu. John 1:1. yokaana emu. So the word of God is the reality. ekigambo kya katonda ge mazima. The word has come. kigambo kizze, He is alive.
mulamu He has resurrected. The yazuukira. devil says, no, Sitaani agamba let's nedda pay money tusasule ssente to cover up the reality. tubikke bikka amazima. Devil, you can never cover the truth. Sitaani tosobola kubikka ku You mazima, cannot manage. tosobola kumalako. What kind of man is this? Musajja kika That in kyo Asia they worship him. nga mu Asia In bamusinza, Africa they worship mu him. Afirika In bamusinza, Europe they worship him. Europe He is bamusinza. the risen King, Ye kabaka the Almighty eyazuukira, God, ow'amaanyi, the living Messiah, Katonda the omulamu, Alpha, the Omega, Alpha era the Omega, beginning and the end, omutandika the true n'enkomerero. God. Katonda There is ow'amazima, none like him. tewali alinga He ye. is alive. Mulamu. Hallelujah. 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 He is alive. Mulamu He's not dead anymore. takyali mufu, He's not dead anymore. si mufu. Devil, Sitaani, Sitaani. you can try as much you can, but you cannot win. Osobola okugezaako naye toyinza He is out of kuwangula. the grave. Yavaayo mu ntaana. He's alive. Mulamu That Yesu is your God. ye Katonda wo. This should be your consciousness. Ky'olina okumanya mu Every ggwe, day of your life, mu bulamu bwo tell bwonna, yourself, my Jesus is alive. weegambe Yesu wange Because he's mulamu. alive, Kubanga I mulamu, will go through it all. byonna nja I biyitamu. will overcome every challenge. Nja kuwangula buli Because I'm not kisomooza. alone. Kuba siri My nzekka. Jesus is alive. Yesu wange If mulamu. Jesus had died Bw'aba Yesu yali and not afudde, resurrected, singa that would be teyazuukira, a different story. ate ebyo byandibadde All of birala. us wouldn't be here. Ffenna tetwandibaddewo wano. But because he's alive, Naye kuba mulamu, we have come from different corners tuvudde mu nsonda to gather and ez'enjawulo worship his name. okuŋŋaana okusinza This is erinnya happening lye. everywhere, worldwide. Kino kiri buli wantu wonna. Today we are celebrating the risen King. Leero nga bajaguza And he amazuukira has been alive for so long. era ng'abadde mulamu bbanga lyonna. Not because he resurrected today. Si kubanga leero tujjukira We okuzuukira just kwe. do it to celebrate Tujjaguza and to bujaguza remind the devil na kujjukiza that you sitaani failed. nti walemererwa. That's why, child of God, I want you to know Church, whatever mission the devil has in your life is a lost battle. kyekyo lwaki mwana wa katonda weetaaga omanye nti buli mulimu sitaani gwakola mu bulamu bwo yalemererwa. Whatever plan he has for you, Buli pulaani gy'alina mu bulamu it's a bwo lost battle. yafiirwa dda yalemererwa. Jesus has already paid, he has already finished. Yesu yakimala. He's alive. Mulamu. So it doesn't mean that when you get born again, you don't face challenges. Tekitegeeza nti bw'olokoka tosisinkana When you kusoomoozebwa. face them, W'obisisinkana. but you are encouraged in the word of Naye God. oddizibwamu amaanyi mu kigambo kya That it Katonda. might be like this now, Tekisobola okubeera bwe kiti but I'm kati. coming out alive. Naye nvaayo nga ndi I'm coming mulamu. out with a testimony. Nvaayo n'obujulizi. Whatever we go through in life, Buli kye tuyitamu mu bulamu, most times, ebiseera ebisinga, God wants to build a testimony out of us. Katonda ayagala azimbe obujulizi. Why God wants testimonies? Lwaki Katonda ayagala obujulizi? So that that one who will hear out there, Nti oyo anaawulira ng'ali or eyo, that one who is going through what you are going through, nti oyo ayita mu ky'oyitamu, or that one who does not believe, oba oyo atakkiriza, when they hear, bw'anaawulira they will be encouraged. ajja kuddizibwamu amaanyi. Glory be to God. Katonda That's why you w'ekitiibwa. cannot sit on your testimony. Kyekyo lwaki tulina tutuulira bujulizi I've bwo. heard so many people who don't want to testify. Mpulidde abantu bangi abatagala kuwa Because bujulizi. when they testify, Bwagaba nawo obujulizi, someone will know, abantu bajja or the kumanya, pastor will know, oba omusumba ajja that they are kumanya supposed now to give a big tithe. nti kati balina okuwa ekimu eky'ekkumi kinene. When you don't testify, the devil will steal that testimony. Bw'otawa bujulizi sitaani ajja kububba. See how he wants to steal the testimony here. Labayo bw'ayagala okubba obujulizi wano, When he's using money to spread the lies, ng'akozesa ssente okusaasaanya obulimba. and the devil can minister to tell you, don't give testimony. Ate sitaani asobola okugamba mbu towa bujulizi. Pastor will ask for tithe. Musumba ajja kusaba ekimu Don't give eky'ekkumi. testimony. Towa bujulizi. People will come and beg from you. Abantu bajja kujja Don't kusabiriza. give testimony. Mbu towa bujulizi. Sit on your testimony Butuulire. so that they don't know how much God has blessed you. baleme kumanya ngeri gy'oweereddwa mukisa. Remember the scripture we have read. jjukira ekyandikibwa kye The devil is tusomye. using money. sitaani Let ng'akozesa us not ssente. spread the truth. tuleme Let's kutambuza continue mazima. hiding. katukweka He has not amazima. resurrected. tazuukidde. They have taken his body away. omulambo gwe baagubye.
Don't sit on your testimony. totuula ku bujulizi bwo. Always testify Juliranga what God has done. Katonda There is ky'akoze. someone there Waliwo omuntu whom the devil has put in bondage. sitaani gw'atadde mu When they busibe. hear your testimony, Bw'anaawulira they will obujulizi be delivered. ajja When kusumululwa. Jesus was alive, when Jesus came out from dead, Yesu bwe yavaayo mu when he kufa, resurrected, bwe yazuukira, when he was walking, bwe yali other atambula, people who were dead, abaali they bafudde came out from their grave nabo ne and they bazuukira started ne walking. batandika May God otambula. use you Katonda to bring akozese. those who are in their graves. Oleetera When abo they abali mu hear your ntaana, testimony, bwe banaawulira may God give you obujulizi, a testimony Katonda akuwa that will obujulizi deliver so many. obunaasumulula Deliver your bangi, clan, obunaasumulula deliver your ekika, children, abaana bo, deliver your colleagues, abantu deliver bo, your friends. mikwano In gyo, the name of mu Jesus, linnya lya stand Yesu. up on your feet. Yimirirako, Stand up on your feet yimirira ku magulu go. and say, Lord, here I am Gamba Mukama nzuuno as I celebrate Easter, nga njaguza the resurrection amazuukira of Jesus. amazuukira ga Kristo. Lord, I pray. Nsaba. We are praying now. Kati tusaba. Lord, I pray. Mukama Now nsaba give me a testimony ompe obujulizi that will help my friends, obunayamba mikwano will gyange, help my people, obunayamba will abantu help bange, my clan obunayamba to come out ab'ekika, of bondage, okuva mu to come out busibe, of where they are. okuva gye bali. Lord, use my situation Kozesa embeera to turn yange around people's lives. okyusa obulamu Lord, bw'abantu. use my situation Kozesa embeera to yange turn around other people's lives. okyusa obulamu In the name bw'abantu. of Jesus, Mu linnya say lya whatever Yesu. has been dead, Gamba buli kibadde whatever has kyafa, been buried, buli may it kyaziikibwa resurrect right now. kizuukire Let my kaakano. capital resurrect. Kapito wange Let my azuukire, business resurrect. bizinensi Let my ezuukire, health resurrect. obulamu bwange Make my buzuukire, marriage resurrect. obufumbo Begin to buzuukire. pray right now. Tandika There okusaba, is power of resurrection. amaanyi The power ag'okuzuukira, of resurrection. amaanyi Begin ag'okuzuukira. to pray right now. Tandika Say, okusaba, let my ministry resurrect. gamba obuweereza Let my buzuukire, ministry resurrect. obuweereza bwange Let my buzuukire, health resurrect. obulamu bwange Say, I'm buzuukire. coming back alive. Gamba I'm nvaayo, coming back healthy. nvaayo ndi I'm coming bulamu, back with a testimony. komawo As n'obujulizi Jesus is coming out of grave, nga Yesu ava mu I am ntaana. coming out. Nange I am nvaayo, coming out nange with my nvaayo, marriage, mu bufumbo, with my children, n'abaana with bange, my capital, ne capital, with my job, n'omulimu with my gwange, business. ne bizinensi Begin to yange. pray. Open your mouth and pray. Sabagulawo akamwa ko. Mantelelebo satalabale. In the name of Jesus. Rakamandelelebo satalabale. Jetelebo setaya. Rakabayetelelebo sha. In the name of Jesus. Masentelebo sakabaya. Shendelebo. Yandarabakundelelebo sa. In the name of Jesus. Rakabayetelelebo. Yes, Lord. Father, we thank you Tukwebaza for the Taata. resurrection power. Olw'amaanyi We thank you, ag'okuzuukira. Lord, Tukwebaza. that death could not hold you down. Kitegeena Death could not teyakunyweza, hold you down. okufa That you tekwakuyinza, came out health and alive. wavaayo ng'oli That you mulamu, came out from the grave. wavaayo mu In the name ntaana. of Jesus, Mu linnya lya we thank you Yesu. for this great victory. Tukwebaza We thank you for olw'obuwanguzi, this great testimony. tukwebaza Lord, we olw'obujulizi, thank you that we are alive tituli because you balamu, did it for us. kubanga We wakitukolera. thank you, Lord. Tukwebaza. We worship you, Lord. In Tukusinza Jesus' mu name. linnya lya Yesu. Amen. Amiina. Happy Easter Sunday. Mbagaliza amazuukira amalungi. Happy Easter. Mbagaliza amazuukira. Celebrate Jesus. Sanyukira Yesu. Love him. Mwagale. He is alive. Mulamu. Amen. Those who have come late, Abatuuse when we kikereziko have already given, nga tumaze we are okuwaayo, going to give right now. May you take your seat. tugenda kuwaayo. Giving Katusulako. time, blessing time. Kaseera k'okuwaayo ka mukisa. Tithe is a 10% of your income, Ekimu ekyekumi kimu kya kumi ku and it belongs to by'oyingiza the Lord. era kya He said, Mukama. bring all your tithe in the house Gamba leeta ebimu ebyo ebikumi so mu that nnyumba there ya may be food Mukama. in the house. Mubeeremu emmere mu nnyumba. Never allow the devil to deceive you, Toganyanga sitaani okulimba, to tell you they okugamba are stealing you. tibakubba. Don't give your tithe. Titowaayo kimu kya kumi. Don't give your money. Titowaayo ssente zo. Just remember the scripture we have read, Jjukira ekyandikibwa kye tusomye. that he wants to use the deception to destroy the truth. Teyagala kukozesa obulimba okusaanyaawo amazima. But the truth can never be hidden. Naye amazima tegasobola The truth kwekebwa. always prevails. Mazima gawangula. According to the book of Malachi, Sinziira mu kitabo kya Malaki, chapter 3, sula from eyokusatu, verse 7 to 12, 7:18. will a man rob God? Omuntu alinyaga Katonda In what ways? mu ngeri In ki? tithe and offerings. Mulimu ebyekumi Bring n'ebiweebwayo. all your tithe in the house Leeta ebimu ebyekumi mu so that there may nnyumba, be food in the house. wabeeremu emmere mu So you bring nnyumba. your tithe in the house of God, Kati leeta ebimu ebyekumi mu nnyumba ya Mukama, which is the 10%, kye kimu and it ekyekumi, belongs to God. era kya Mukama. Put in some money as a seed offering. Teekamu ssente ng'ensigo ekiweebwayo. A seed offering is different from a tithe.
ensigo yanjawulo ku kimu Tithe, it ekyekumi. can only be 10%. Kimu ekyekumi kirina kuba kimu kya kkumi. It can only be genuine. Kirina kubeera kya mazima. And a seed offering is you to decide how much you want to give And then according how big is your vision. Era ensigo ekiweebwayo gw'osalawo okusinziira ku bunene bw'okolesebwako. Put in some money for media ministry. Teekamu ku ssente eza media. We have to support the media to preach the gospel. Tulina okuwagira media ministry okubuulira enjiri. This truth must spread. Gano amazima galina It must okusaasaana. reach every house. Galina okutuuka mu buli Every nnyumba. house must know that Jesus is Lord, Buli nnyumba erina okumanya nti Yesu ye that Mukama. Jesus is alive. Nti Yesu mulamu. How are we going to do it? Tugenda kukikola tutya? We are going to use the media Tugenda kukozesa empewo and any other ways, any other platforms. n'engeri yonna. Social media platforms, Social media platforms. one-on-one, Kubuulira omuntu phone sekinoomu, calls, kuba in amasimu, the mu taxis. takisi. We are going to do all what it takes Tugenda kukola buli to kisoboka. preach the gospel Tubuulire enjiri in the name of mu Jesus. linnya lya Yesu. So put in some money for media ministry. Kati saamu ku ssente ez'okuwagira obuweereza obw'oku mpewo. Allow your money to preach the gospel. Ganya ssente zo zibuulire enjiri. Put in some money for new land purchase. Sekamu ku ssente ez'okugula We ettaka. are purchasing this land. Tugula ettaka lino And wano. like I always tell you, Era nga bulijjo bwe tubagamba, that we took a loan from the bank. twewola ssente mu bbanka. So we are servicing a loan every month, Kati buli mwezi tusasula ebbanja 45 million. obukadde 45 Every month buli mwezi. we are servicing that loan, Tusasula ebbanja but we already paid this land. naye lino ettaka ddyo The land twalisasula. belongs to us. Ettaka lyaffe. I want to, at this moment, to appreciate each and everyone Njagala mu kaseera kano siima buli muntu that has put in their money, ataddemu ku ssente, that has sacrificed, asaddaase, and to make sure every month n'okukakasa nti buli we are mwezi paying 45 million. tusasula obukadde obwana If we mu can butaano. all of us do it, Singa ffenna tusobola okukikola, I think by next month we'll be done. mwezi ogujja tuba tumaliriza. So let's put in some money Tuteekemu ku for new ssente land purchase, okugula ettaka, missions and evangelism. kubuulira enjiri. We have to continue preaching the Tulina gospel okwongera okubuulira enjiri in the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. Pastor Immaculate is going to give the mobile money numbers. Ngenda kusoma mobile money numbers eri abo abali ku mpewo. Bw'oba okozesa MTN enamba eri 0778 12 11 11. Bw'oba okozesa Airtel enamba eri 0759 51 69 64. If you're using MTN, the number is 0778 12 11 11. If you're using Airtel, the number is 0759 5169 64. If you want to use the merchant code, MTN merchant code, you dial *165 *3 hash. The merchant code is 316300. Put in the amount and your PIN code. If you want to use the Airtel merchant code, you dial *185 *9 hash. The merchant code is 1160 31 3. Put in the amount and the PIN code. Bw'oba ng'oyagala kuweereza MTN ku merchant code ya MTN onyiga *165 hash. Merchant code ye na 31 63 noti notekamu ssente ne PIN code yo. Bw'oba oyagala kukozesa Airtel merchant code onyiga *185 hash 9. Merchant code ye 11 6 3 notekamu ssente ne PIN code yo ne Mukama nakuwa omukisa. Amen. We can stand up on our feet now. We pray for offerings. Tuyimirireko ku magulu gaffe tuweeyo ebiweebwayo byaffe. If you do not have an envelope, ask the ushers to give it to you. Bw'oba tonaba kufuna bbaasa osobola osaba omukebezi Never n'agikuwa. come in the house of God empty-handed. Tojjanga mu nnyumba ya Mukama engalo ensa. Glory be to God. Kama yeebazibwe. We use money to preach the gospel. Tukozesa ssente okubuulira enjiri. Those are the lies of the devil. Obwo bulimba bwa Always sitaani. tell you that when you give, they are stealing you. Okugamba mbu bw'owaayo bakubba. Nobody can ever outgive God. Tewaliwo asobola kuwaayo n'asinga Katonda. Nobody can ever enrich God. Tewaliwo awaayo nti agaggawaza Silver and Katonda. gold belongs to Him. Ffeeza ne zaabu bibye. He's the owner of everything. Ye nannyini It is just a byonna. great opportunity to give to the Lord. Mwaganya munene gwe okuwa And when you Katonda. give, you get blessed. Era bw'owaayo ofuna omukisa. Glory be to God. Lift Katonda your bwe envelopes kityo. towards heaven. Let's pray. Yimusa ebbaasa ye ery'eggulu Heavenly Father, we tusabe. thank you Katonda eggulu for this great tukwebaza opportunity that have given to us olw'omwaganya guno to give our gw'otuwadde. tithe, Kuwa ebimu to give our eby'ekkumi, offerings, kuwa to give ebiweebwayo, our seed in the house. okuwa ensigo zaffe Father, mu bless nnyumba. us, Tuwa omukisa. increase us, Twongere yongere. multiply us, Tukubiseemu. open doors that no money can shut. Gulawo enzigi omuntu We zatayinza thank you and we kuggala. honor you. Tukwebaza tukuwa In ekitiibwa. Jesus' name. Mu linnya lya Amen. Yesu. If you Amiina. took an envelope Oba atutte for ebbaasa any
seed especially for conference support. naddala kuwagira Conference is going on. conference egenda mu maaso We are going to be here the whole day. tugenda beerawo olunaku And we are going to lwonna be here tomorrow again. era n'enkya weetuli Whenever we have a conference, we incur costs. buli we tubeera ne conference tubeera So please n'okusaasaanya return the envelope you took last week. kati tubasaba mukomyewo basa ze Or if you mwatwala want to pick an envelope, oba oyagala kutwala come and basa pick one to support the conference. jangu ogitwala owagire conference Or come and drop whatever you have. oba jangu oteekewo Support the kyonna conference. ky'olina okuwagira Bring your conference envelope right now. jangu oleete Bring your baasaayo offering right now. jangu oleete ekiweebwayo kyo Those who have given, come and give your offering. mwabatannaba kuwaayo Your tambula tithe. mpolampola ojje Your seed, kiweebwayo ky'ensigo bring yo it now yourself. jangu oweeyo bw'oba And tonnawaayo if you are here era bw'oba ng'oli and you wano are not born again nga tonnalokoka and you want to give your life to Christ naye ng'oyagala kuwa obulamu bwa on this yesu Resurrection Sunday, ku sande naye you amazuukira would have made the best decision for your life. ojja kuba okoze okusalawo kulungi ennyo Just walk in front tambula ojje mu and maaso come and wano give your life to Christ. oweeyo obulamu bwe eri yesu Come and give your life to Christ. jangu oweeyo obulamu bwe eri Walk kristo right now and come to front. bw'oba tolokokanga Come and accept Jesus as your Lord and personal Savior. jangu wetwalire yesu ng'omulokozi wo Romans 10. bw'oba ng'oli eyo nga tolokokanga Yes. jangu otwale yesu The only way ekkubo lyokka Amen. Come and give your life to Christ if you are not born again. jangu oweeyo obulamu bwe eri yesu bw'oba This is the best tolokokanga decision you can make for yourself on such a day. kuno okusalawo kulungi nnyo kw'oyinza okwekolera ku lunaku nga Then luno you will celebrate awo Easter in a osanyuke meaningful way. Let's clap hands for them as they are coming. tubakubireko mu ngalo nga They bajja are coming to okwetwalira give their life to yesu Christ. bajja kulokoka What a best decision that you have made for yourself. kusalawo kulungi nnyo If you are still there, we kwewekoledde have few minutes to come and join them. bw'oba okyaliyo okyalinayo eddakiika If you are coming, please come fast. bw'oba ojja jangu On Easter, ku mazuukira never forget this day on an Easter Sunday. ku mazuukira It's gano when you gave your life to Christ. bwe wawaayo obulamu bwe eri You're yesu welcome. Thank you for tukwaniriza coming. mwebale kujja You're welcome. Thank you for mwebale kujja coming. mwebale kujja We celebrate with you. tusanyuka We thank nammwe God for you. twebaza katonda ku I'm giving lwammwe somebody one last chance. era nkyawaddeyo omwagaanya omulala If you are there, they are coming. Clap hands for them. bajja 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 Celebrate as they are coming. sanyukira yesu kuba Wow. engalo bajja Please come if you are there. kuba engalo bw'oba nga Come and gy'oli give your eyo life to Christ. jangu otwale yesu Come and give your life to Christ on an jangu Easter obulamu bw'obuwe Sunday, yesu ku isa ya leero on a Resurrection Sunday. ku mazuukira g'olwaleero What a way of celebrating Easter. bannange nga ngeri nnungi nnyo ey'okusanyukira I amazuukira welcome you. You maniriza have made the best decision. mukoze okusalawo kulungi Do you understand English? oluzungu Do you mulutegeera understand English? oluzungu Do you mulutegeera understand? muluwulira You have oluzungu made the best decision. banaye mukoze okusalawo To give your life to kulungi Christ. okuwa obulamu bwammwe Easter kristo without Jesus, isita nga teriiko it is yesu meaningless. terina makulu But right now, naye as you are kaakano going to confess, ng'ogenda as you are kwatula going to accept Jesus, ng'ogenda kukkiriza you yesu are celebrating Easter in a right way. osanyukira amazuukira mu ngeri Amen. Lift entuufu up your hands yimusa emikono gyo and close your eyes. ozibirize Mean amaaso go every word kakasa buli that kigambo we are going to say here. kye tugenda Meaning it okwogera with all your heart. kikakase n'omutima gwo Say, dear Lord Jesus, gamba ayi mukama I yesu come before you. nzija mu maaso go I accept nzikiriza that I'm a sinner. nti ndi But mwonoonyi today, naye leero I confess njatula with my mouth n'akamwa that kange Jesus nti is the yesu Son of ye God. mwana wa And I katonda accept him era mukkiriza to be my Lord okubeera mukama and personal wange Savior. era omulokozi I wange decree and I nangirira declare era that I njasanguza am nti born again. ndokose I am nze a child of ndi mwana wa God. katonda Today, leero I receive Jesus twala to be yesu my Lord okubeera and mukama personal wange Savior. era omulokozi In wange Jesus' name, mu linnya lya yesu amen. amiina Celebrate Jesus. kubirako yesu mu ngalo
Now I'm going to pray for you. kati tugenda Lift your hands. I'm kubasabira. going to pray for you. Yimusa emikono Now gyo. lift your hands. Yimusa emikono Father, gyo. in the name of Jesus, Tata mu linnya lya we thank you Yesu. for these men and women Kwebaza olw'abakazi that bano have given their abasajja life to Christ. abawaddeyo obulamu bwabwe Father, I gy'oli. pray Nsaba that from today, nti okuva na turn leero around their lives, kyusa obulamu change bwabwe. their lives. Kyusa obulamu Therefore, we bwabwe. warn you, Sitaani with your tukulabula. plans, N'emikono you have gyo. no power Toyina maanyi over these people. ku bantu They are bano. now children of God. Bano baana ba They are Katonda. born again. Bano They balokose. belong to Bano God. ba Katonda. Father, I pray Tata that nsaba. you change their lives. Ky'okyusa Give obulamu them a bwabwe. great destiny. Obawe Give amagenda them amalungi. testimonies. Obawe May they obujulizi. live to Batambule. proclaim the goodness of the Lord. Balangira obulungi Fill bwo. their mouth Kyusa with the akamwa words of kaabwe. power. N'ebigambo eby'amaanyi. Change their destiny. Kyusa amagenda Change their gaabwe. lives. Kyusa obulamu Heal bwabwe. them from Bawonye. every disease. Okuva mu buli Turn ndwadde. around their lives. Kyusa obulamu And through bwabwe. them, Obakole. many will know Christ. Bamanye In Kristo. Jesus' name. Mu linnya May lya they be Yesu. established Basiimibwe. in the kingdom of Mu God. bwakabaka bwa No more Katonda. going back to the world. Tebaliddayo mu May they nsi. move forward. Naye batambule. In Jesus' name. Nga bagenda mu maaso. Amen. Mu linnya lya Amen. Yesu. Clap hands for Amiina. Jesus. Kubirako Yesu You are mu welcome ngalo. to the house of God. Tubaaniriza mu nnyumba ya You are welcome Mukama. to CFC, Tubaaniriza mu Christianity CFC. Focus Center. Christianity Focus You are now Center. part of Kati us. muli kitundu We kuffe. love you. We Tubaagala. are going to be praying for you. Tugenda kuba nga We want tubasabira. to walk with you this journey. Twagala tutambule nammwe So you olugendo are going luno. to go Kati mugenda kugenda. and see him. You see, this is Elder Nalongo Madina. Genda genda ne Elder She's Nalongo the Madina. singer in the church. Ye ssenga wa She's going to kanisa. show you who's going to go with you, Agenda balaga gwe to mugenda talk to naye. you, Mwogereko to know naye. more about you, Bongere and to obbamanya. see how we can help you in this journey of salvation. N'okulaba engeri gye tunaabayambamu mu lugendo Thank you luno so much. We olw'obulokozi. love you. Mwebale nnyo God bless tubaagala. you. Mukama You abawe can follow omukisa. her. Mugende Clap naye. hands for them. Mugende naye.